Nnyonnyola ki ekyatuusewo nga bamutwala? Batugambye mwabadde mu kifo kye kimu we bakwatidde Shalom nga mushuutinga interview. Walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata? Abasajja bazze nga bambadde like normal clothes, babadde bambadde engoye za leya. Yabadde ali mu kukola interview this other side, nange nabadde ku aside eri, and then they didn't introduce themselves. Niba mugamba you under arrest, then niba mpita where I was, then nabadde niba mpita nezija nembabuuza kyekigenda maaso. So we nababuuziza, one of them, the giant guy, nampa esimu nangamba yogera ne council. Nekwira council nemubuuza kiki lwaki Shalom bali mumutwala, nangamba Shalom abimanyi, nemugamba tabimanyi cause singa badde abimanyi abadde yali badde agenda bulungi. Nagamba kesa agimanyi nibandaga reference ku simu nga kuliko cyber harassment. Nibamutwala ku Mwana muwala Flavia Namulindwa bambi amaziga gamuyiseemu ate ye Kasuku bw'ati bw'ayogedde ku nsonga eno. Naawe ebigambo bikuweddeko. Abamusibye kye babadde baagala bakifunye, kati ekyo kiwedde tugende kukiddako. Si kyo? Kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu, kati katugende kukiddako. Bw'anaakomawo n'asaba bbeiro eba nayagala bakimuwe, badde tebaagala nga bawuza ekyo nakyo kimu. Omulamuzi agambye nga komawo nga 3 kisoboka oba? Ate bw'aba batugambye nga 3 tujja komawo nga 3. Okitegeera. Tujja komawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe, be banayagala okuwuliriza bakuwulirize, be banaaba tebaagala nga tulinda paka be banaaba bayagadde. Abantu baagala okumanya olowooza ani yamusibisizza? Fayiro esomye bulungi wali Nakanguuli. Kati bw'ombuuza eyamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange. Mubaddeyo mwenna mu kkooti fayiro n'ogyolya bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi. Olowooza zino si ly'ejjooga eriteekeddwa kuba mawule kuba kati gwafuuka muze okuba nga basibibwa? Etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka. You're free to go and seek justice in the courts of law. So we shall await tulabe awoze be kinakyetagisa okuwoza baba alina omusango well and good, baba taguyina, because you see tosobola gaana muntu genda mu kooti oba genda mu poliisi ye bw'aba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde. So eyamulopye yalabanga ekyokgenda mu kooti kyekisinga amuleese, kati tutuuseewo wano, kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba. Kasuku, omuntu eyasibye Shalom ye muntu y'omu asinga okuvuma. Mwenga mmwe lwaki temuvangayo ne mumuloopa? Tujja tutuuka waawo, bwe tofaayo tujja tutuuka waawo. Kyekyo amagomba. Ankoroni waliwo ekirala ky'oŋŋamba? Omwana bamutadde ekyokukola tewali, kati katulinde tujja kugenda tumukyalireko. Kozi kati wano ne betwagala okukaaba ne betwagala osiita tetukyalina kye tusobola kukola ki. Ntambi sooka ojje ssebo. Flavia, twawulidde nti Ekkomera si lyangu, muganda wange Ntambi yalirozaako ayongedde maaso okubeera ng'atubuulira ensonga lwaki Shalom 256 yakwatiddwa n'abeera ng'ate asibibwa. Mu maziga amangi annyonnyodde. Simanyi kyakubagaba mu kaseera kano naye that's what we call fate. Ffenna abali mu mulimu guno wetutalwanisa presidency ziri mu kusetinga ebisaawa zino, we are in for a very hard and difficult situation. Naddala ebitongole ebikozesebwa essaawa zino mu kusiiga ekifaananyi nti mu ggwanga Uganda waliwo bannannyini baalyo benjagala batulire ensi emanye olw'ensonga
omuntu awaabidde omusango ogwa hate speech ndowooza buli sekendi eyitawo akola ekintu kyekimu ku muntu. Files gye ziri amapoliisi ag'enjawulo naye munnange zo tebazikoolinga kubanga ffe abasigadde tetumatalinga mu ggwanga Uganda. Basetinze president nti waliwo bannaabwe abo bagala okuba nga basuusuuta babeere nga batukkatiza ffe nga bakozesa system okubeera nga batukola ebintu bwebiti. N'olw'ensonga eyo bwe tutaaveeyo kubanga twerwanako naffe mu ngeri eri systematic wabula ng'egoberera amateeka, omuntu yenna yenna ali eyo nga wali ofunyeeko embeera y'emu omuntu oyo asibemu naffe gyakuyisizzaamu ekana akaseera ak'okuvaayo tubega naffe twerwanako mu ngeri emu oba endala. Tubiriivinga omuntu obona grievances zo n'olwoka omuntu si kigaana buli omu alina etteeka buli omu alina rights ze ezo naye bwe tudda mu kya selective nga balondo bamukaabamu abalala ne babaleka kyekisinga okubeera nga kyennyamiza kitunyamiriza ddala. Yes, nze naliyo mbeera nagiyitamu muganda wange gusoose okuba nga agendayo tekigenda kuba kyangu naye buli musajja ali eyo oba buli muntu ali eyo ng'olina kyokola yagamba nga simawulire bwe tulimu ffe gatutwazaayo kyonna kyonna kyokola nakusobokera nga lubi ne weesanga on the other side of the law. Sali kiwakaniza ekyo n'ekintu kyensinga okuba nga mpakanya kyekyokubeera nti nno systems zaffe essiga eddamu ziryempa ekitiibwa ekiyitirivu ennyo n'essiga erya poliisi okubeera nti nno ensonga basalawo okuzitwala bwe batyo bannaffe abamu ne bawaabira emisango ne gigaana okutunulwamu wadde n'olunaku n'olumu kyekisinga okuba nga kinnennyamiza mu ggwanga Uganda. Ebirala mu very okay with it fena twali bali tufeesinga the same naye presidency zino ziraga mulimu abaana n'ebyana so nze bwe butali bumativu bwange bwennina. Omuntu ono asibye Shalom mwenna yali abayisizaamu eggaali nga yemukola Sun Nation mwemuzaako ki mu kiseera nga kino nga munnammwe ateereddwa munda? Tewali kyetugenda kuzzaako kyetubadde tutakola tugenda kusigala tukola nga tulina okuba nga tukola wadde sirina eddibu lyamaanyi nti munnaffe akoze eki ateereddwako embeera eyo ye yali nze ne bannwanira nenvaayo nange essaawa okuba nga nkola buli kimu okuba nga nnwanira muganda wange. Akaseera kano ketuliko process gyengendako wano we mundabidde nziruka wali kuba nze mbimanyi ebikomera okuba nti nno mbaako ensonga zemaliriza awo muganda wange asobole okwebaka obulungi asobole okulya obulungi so zezo ensonga kuba zo nzimanyi era mbadde nsaba mundeke ngende embere nga nsandolinga wali muganda wange abeerenga abalamuzi abasinga bagenze mu kuuma ngolowooza nga asatu banaddeku tugenda gezaako okubeera nga tukola kibayita okusaba production warrant tusobola okugisa tugenda kulaba and with the guidance of our councils oba production warrant eyinza okusoboka okuba nga tugifuna tusobole okumukomyawo before ennaku z'omwezi nga 3 tusuubira okugifuna oba okugisaba okuusa enkya ku Lwokusatu inshallah kinaaba kitambudde bulungi tubeere nga twongera okuba nga twegayirira abalamuzi okuyita mu mateeka okubeera nga munnaffe aweebwa bbeeyi abeere nga asobola okuddayo ewaka alabe famire ye alabe mukyala we n'omwana we. Kyendowooza kituyinza okulwanirako oba naaba kituwadde Mukama tabba mulungi kinaaba kigaanye tebakyakola okuddako okulinda ng'ennaku z'omwezi 30 n'okulaba bannaffe abakirimu banaataawulukuka emitima. Omanyi mu nsi mutudiringa n'abantu bangi nnyo abamu bali traumatized n'ebizibu bingi nnyo ne babeera nga bagoberera enjogera egamba nti omuntu nga oli miserable oba oyagala company misery loves company wabeerawo abantu ba sadists mu bulamu nga wano musanyufu ku mutima tetusobola kukikyusa Mukama yabatonda bw'atyo naye tugenda gezaako mu mbeera yonna mukyalira mu kkomera era wensabira mwenna abaagala Shalom abamumanyi nteekateekeza okumukyalira nga mu kkomera kubanze naliyo kyensinga okumanya nti kyoba weesinga okwetaaga ekiseera ekyo tulaba ku mikwano gyo bakukyalidde osobola okutambuza obusibe era that happens every Monday up to Friday enkyalira y'abasibe kutandika ssaawa 4 paka ssaawa 11 so tujja batumukyalira okumuzaamu amaanyi okumukiipinga mu spirit ye nga tebagimenye. Sometimes you can lock the body but you can't lock the spirit ey'omuntu era nkimanyi ojja kukomawo much stronger
abiri nga kakkala by'omulimu gwe bulungi gwe badde